Nzo kubeera nti owasizza omuwala oyo tulina alhuquuqu zawju ala zawja, huquuqu zawju ala zawja. Kati wali omaze okutunuulira embeera, omaze okulonda omukyala mwennyini gy'ogenda okuwasa, yeyo choice yo, omuleese waka, oyina ebikuvunaanwako nga ggwe omulenzi by'oteekeddwa okubeera nti okolera mukyalawo, ate n'omukyala naye n'abeera n'ebivunaanwa byateekeddwa okubeera nti akolera nga ggwe omusajja. Olw'obutamala budde insha Allah tujja kutandikira ku biki omukyala omukyala byateekeddwa okubeera nti akolera bbaawe mu bufumbo obutuufu. Bwe tuba twogera obufumbo obutuufu, obwo obufumbo bwe wawa omukyala oyo amahali, newonaamala n'omukyala oyo ebbanga nga ddene naye nga tomuwanga mahali, otabeera mukyala wo. Anzaalidde abaana, akuzaalidde abaana, mwana omu, baana babiri, baana 7, n'abeera n'abaana 7 naye nga tomuwoowanga, si mukyala wo. Era mugenda kusumbwa baseeka mbaraka abo, kaakati seeka sajja nzaddemu abaana 7, otandika kubuuza saawa zino baana 7. Naawe mukyala gwe n'olowooza nti oli wabuvunaanyizibwa, kyova olaba nti abavubuka babajooga, n'akukuba nga tolina gyawe, alabira ddala ng'akuyamba buyambi okubeera ewuwe. Amaze emyaka 7 oli wa musajja, tokuwanga mahali, amakulu oli wa layisi. Bakyala mwefuula ababbeeyi, obufumbo bwaffe, obufumbo bwemwe bugenda okubeere nga butambula bulungi, ebbanga limunaamala nga mwefudde babbeeyi. Naye buli wonaafuuka nti nze ngenda bugenzi, akututte nga atwala, abeerako nawe emyaka 7 ng'akwetamwa, ate omulala nga naye ajja nga naye okwetamwa, obufumbo tebujja kubeera bwa buvunaanyizibwa, era mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ojja kubeera nti ofuna omusango. Mu bintu omukyala byateekeddwa okubeera nti akolera bbaawe. Bwe njogera ku bbaawe, oyo ye yakuwa amahali, atakuwanga mahali si bbaawe, era oli mu bubbe. Ekisooka taatuhu bilma'ruufi, taatuhu bilma'ruufi. Kyalo oteekeddwa okubeera nti ogondera bbaawo mu mbeera yonna. Fala taatu lmakhluuq fi maasiyati lkhaliq. Bw'obanga ogondera bbaawo, aye togondera bbaawo kuyisa kikomo. Mathala enkya tugenda kusiiba nga bbaawo akugamba nti wano teri kusiiba, naye ng'okusiiba kwakugaana kwa waajibu, awo tomugondera bbaawo. Bbaawo akugamba nti olwaleero biswala byo nabigobya waka, saagala kundeetera, tondeetera biswala byo, awo tomugondera. Wabula ebitalimu kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala, bbaawo mugondere, kyabwatteeka bw'omukyala okubeera nti ogondera bbaawo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila. Surati Nisa. Allah agamba nti n'abo abakyala abaleeta empisa embi awaka, n'atandika okuleeta emize emibi, fa'idhuhunna, tulina kusooka kubabuulirira. Naye ffe olwaleero ate tutandikira ku kisembayo Allah kye yasembyayo. Fa'idhuhunna, babuulirire. Munaye embeera eyo gy'oleesa awaka sigyagala, saagala katandika kweyisa bw'otyo, embeera gy'okyusizza embeera eyo si ya kisiraamu, sigyagala mu maka gange, sooka omubuulirire. W'olaba agaanye, omubuuliridde agaanye, oneerese baseeka babuulire omukyala agaanye. Fahjuruhunna fil madaji, fahjuruhunna fil madaji. Muwe ekibonerezo ekirala, tahjuruhu fil madaji, yani musenguke mu nsula. Si kugamba nti omusenguse gwe ogenda omulese mu nju. Asula mu nju naye ng'oli na mu kanzu yo n'ekikalu okubye, ate olabe wanaakukwatako. Mugambe nti ebbanga ly'onaamala ng'olemedde ku muze ogwo omubi, sijja kuddayo kubeera naawe. Fahjuruhunna fil madaji, musenguke mu nsula naye ng'ate osula mu nju omwennyini, n'ekitanda kyennyini ky'oba osulako, naye ng'ekikwatagana n'ebyobuliri tokola ki? Tokwatako.
fahjuruhunna fil madaji wadribuhunna okikoze kubera y'abakyala bagamba nze seefiirayo oba ajja oba tajja taalikeyo ye naabanga teyeefiirayo akyakola empisa embi fadribuhunna awo nojjayo kumpi kube muuko darbata gaira muwajjih tokuba kumumenya mukono oba kumujja mu liiso nolwekityo nti aleese empisa embi sooka omubuulirire aganye musenguke mu nsula aganye muyiseemu kwempi era bw'agaana fab'asu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha noonyaayo abajulizi ku ludda lwo noonyaayo abajulizi ne ku ludda lw'omukyala nayo abajulizi mubatuuze mu nsonga naye ekyo kikola ng'omukyala wamuwa amahaligi wamusanga awo mu bwenaakanyaawo atambula mu bibaala omututte wakawo n'anoonyaani mujulizi ki gy'ogenda okunoonya nabwe kityo tuwasa abakyala abanaatugondera singa tubeera mu mateeka g'obusiraamu nga tutambula bulungi nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalagira. Nabi sallallahu alayhi wa sallama tunyumiza ku kyafaayo kino ekyafaayo kya qissatu ammatu Dhul Husayn bun Muhsin. جاءت رسول صلى الله عليه وسلم فسألها أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قال معلوه أي لا أكره منه فإنما هو جنتك ونارك. إشافة صحابونه أجو رسول صلى الله عليه وسلم Nabi sallallahu alayhi wa sallam amubuuza omukyalo oyo amubuuza nti azaati zawju anti oli mufumbo olina omusajja fakalat kyala n'amuddamu n'amugamba nze ndi mufumbo nina omusajja n'amugamba ti naye muli mutya mu mbeera yo n'omusajja oyo kyala amugamba nti maaluhu kyala nze bawange muyisa bulungi muweereza yani la ukasiru fi hidimatihi muweereza buli kyagala muwa mugondera bawange amakulu nti agondera baawe okujjako ekyo kiba kinkaluubiriza nesobola kubeera nti nkiteeka mu nkola naye nga ngezaako nnyo okubeera nti ntuukiriza nemba nga bawange muweereza buli kyayagala. Nabi sallallahu alayhi wa sallama n'amugamba mukyala gwe undhuru aina anti minhu fa innama huwa jannatak wa narik. Tunuulira omusajja oyo yejjanaayo era gwe muliro gwo. Kitegeeza ki? Nti omukyala singa ogondera bbaawo ojja kuyingira ejjanaayo era singa mukyala gwe ojeemera bbaawo era ogwo gwe muliro gwo. Nolwekyo nti mu bintu omukyala byoteekeddwa okubeera nti okolera bbaawo okubeera nti omugondera fi taatuhu fi gairi maasiya awatali kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Namba 2 mukyala byateekeddwa okubeera nti akolera bbaawe alla ta'dhina ahadi fi baitihi illa biidhnihi. Kyala tokkirizibwa kubeera nti okkiriza muntu yenna kuyingira mu nju ya bbaawo nga bbaawo taliiwo okujjako ng'amaze omuwa olukusa. Bakyala bayingiza bakyala bannaabwe naye nga abakyala be bayingiza mu mayumba gaffe ng'omukyala wamize mikyamu afuuwa emmindi, kyala mulogo, kyala awemula, mukyala buli kimu nga empisa embi zonna ziri ku oyo naye ate n'omuyingiza mu nju kyokka nga bbaawo yamukugaana. Nolwekyo nti omukyala wenna tokkirizibwa kubeera nti oyingiza muntu yenna. Laisa haza fahasib, atuuka n'okuyingiza abasajja mu nju y'omusajja nti ono mukwano gwange, anti tulaba naye omupiira, anti tugenda naye mu kibanda, anti tukola tuki, ebintu ebitaliimu
nabwe kityo tokkirizibwa kuyingiza muntu yenna kaabe mukyala munno kaabe musajja tokkirizibwa kubeera nti omuyingiza mu nju ng'obbaawo takuwadde lukusa. Kati musabe olukusa wakukkiriza omuyingize, waba takukkiriza omuleke. Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam qala la tasumu almar'a wa ba'luha shahida illa bi'idhnihi wa la ta'dhunu fi baytihi wa huwa shahida illa bi'idhnihi. Alhadith. Abi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ti omukyala takkizibwa kusiiba kuno okwa sunna nga ne baayi waali okujjako ng'amaze kubeera nti amuwa olukusa. Era n'ayongera mu maaso n'agamba nti era omukyala tokkirizibwa kuyingiza muntu yenna mu nju ya bbaawo okujjako nga bbaawo amaze kubeera nti akuwa olukusa. N'olwekyo nti eyo pointi namba 2 nti omukyala wenna tokkirizibwa kuyingiza muntu yenna mu nju ya bbaawo okujjako nga amaze okubeera nti akuwa olukusa. Namba 3 hidimatu hallahu, okumuweereza. Yani okumuweereza mwe muli okumufumbira emmere, okumuweereza mwe muli okumugololera kanzu gy'agenda okwambala, okumuweereza mwe muli okubeera nti omwoleza engoye. Olwaleero abakyala ebyo baabirekera bakozi waka, baabirekera ba housemaid. Batuuka ne ku hajji okubeera nti housemaid tiyatwalayo n'amazzi omukyala baayi gagenda okunaaba n'agamutwalira mu kiyigo. Batuuka ne ku hajji egamba nti omukyala ono ate housemaid ate yakola ki, yayala n'obuliri bwa bbaawe. Mirimu kyeyo gyokola tetuganye waleeta housemaid, naye eriyo housemaid emirimu gy'atasaana kubeera nti akola. Lwaki omulekera n'aba nti yayala obuliri? Lwaki omulekera okubeera nti yayoza n'obupale bw'omunda bwa bbaawo? Nabwe kityo nti oteekeddwa okubeera ng'omuweereza. Mu kumuweereza mulimu okubeera nti attabakh, kubeera nti omufumbira emmere gy'agenda okulya. Kacaayi ako kamuteereyo naddala ak'okumakya, naye nek'okukyayi ek'okumakya n'okalekera mukozi waka, yakateerayo bbaawo. Ne kacaayi ak'olweggulo akomyewo era n'okalekera omukozi awaka. Onaavaawo nti ate omukozi akugyeko omusajja amututte, anti ate yamufumbira kacaayi, yamuteerayo amazzi, yayala obuliri, nandapaati yazooza. Kidirira kinga yeddiza omukyala ono nga yeddiza omusajja. N'olwekyo abakyala yadde mukola nnyo ekyo, mulina okubeera nti mukitulamu nti waka wange wateekawo etteeka nti omukozi omulina, naye omukozi akoma kwoza bintu, omukozi akoma kwoza ngoye ezisaanidde okwoza, naye kaba akatunda nze bba wange nze kamweweera, ekaba kacaayi kakumakya nze bba wange nze kamweweera, ekuba kumuteerayo mazzi mu kisenge nze mu kiyigo nze nga muteerayo. Naye ojja galekera omukozi yenna yesibe tawulo atwalire bbaawo amazzi, ojja kwejjusa nga ate okwejjusa tekikyakugasa. N'olwekyo nti tegeera nti oteekeddwa okubeera nti olabirira bbaawo mu mbeera yonna nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakuteekawo okubeera nti omulabirire mu mbeera yonna nga ye waakulabirira. Ekirala, omukyala kyoteekeddwa okubeera nti okolera bbaawo antuhafidha ala nafsiha wa maalihi wa auladihi, kubeera nti weekuumira bbaawo, omwekuumire. Lwaleero tufuluma awaka nabo ne bafuluma, naye nga buli kimu kimuteereddewo, tagenze kukola, wabula ali baba neiba atudde awo anyumya. Olina kyeweerabidde ogenda okukomawo waka, tomusanzeewo waka, baana bali awo babonaabona, ye ali waba neiba ali mu kunyumya. N'olwekyo oteekeddwa omukyala, oteekeddwa okubeera nti weekuumira bbaawo. Kye kimu, gwe kennyini omwekuumire, wa maalihi, n'emmaali y'okubeera nti ogikuuma. Akyala tewekkirizibwa kubeera nti oyonoona maali ya bbaawo niwaaba nti mugagga nnyo, aguze ettooke aliteesaawo, abala nti ettooke eyo lijja kukolako nnaku 4, yennyini lyogola nga ogaba abantu ba neiba bo
okugaba si kibi naye ate kitukosanga ffe abasajja kyetaaganze mwennyini nemba nga mbyegabira naye nze mbaliridde nti ennaku 3 ettooke eryo lijja kuba limmazeeko naku lumu ng'akugamba nti ettooke lyaweddewo wakoze otya nti nagabye toli mulungi mukyala gwe tokuumye maali ya bbaawo wa awulaadihi n'abaana bo beere nga obakuuma abaana ba bbaawo beere nga obakuuma mu nkuuma ey'obuvunaanyizibwa akyala abasajja agenze Dubai agenze kukola ali Saudi ali kubonaabona musana gwa Saudi gumwokya ali kubonaabona akuweza ssente laba omukyala waalekawo abaana n'agenza mu bikeesa agenze mu bikeesa asuze omwo asuze mu ngatto n'aleka abaana mu nju bameka muwulidde nti abaana bajiridde mu nju musajja mukyala yabadde agenze mu bwenzi mukyala yabadde agenze mu bikeesa lwekyo kyabuvunaanyizibwa okubeera nti weekuumira bbaawo n'emmaali yo gikuume bulungi n'abaana be obakuume bulungi Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi wal mar'atu ra'iya ala zawji wal mar'atu ra'iya ala bayti zawjiha wa mas'ula anha nti fenna tuli balunzi era buli omu ajja kubeera nti abuuzibwa ku ekyo kye yalunda n'omukyala mulunzi ng'akuuma ebintu bya bbaawe mu nju ye naye kennyini ng'amwekuumira ng'akuuma n'abaana be obakuume mu nkuuma ey'obusiraamu obateekemu eddiini onaabateekamu otya eddiini nga naawe okeera kutambula butambuzi n'olwekyo ekyo abakyala mubeere nti mwefaako okubeera nti mutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo bwe tunaaba tutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo tujja kubeera mu mbeera ekyasinga obulungi tujja kubeera mu bufumbo obweyagaza naye obufumbo bw'ennaku zo tebukyeyagaza omukyala takyamanya buvunaanyizibwa bwe n'omwami takyamanya buvunaanyizibwa bwe buli omu abeerawo mukyala agamba nze ndiwo ku lw'abaana n'omusajja era nze kindeeteyo lw'abaana naye mbadde sikyayagala kujja eyo naye lwaki buli omu kusuulawo obuvunaanyizibwa bwe omukyala singa onaasuulawo obuvunaanyizibwa bwo olwo nga n'omukyala naye asuulawo obuvunaanyizibwa bwe n'olwekyo nti tulina kukwatira wamu buli omu abeere nga atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe mu bufunze obwo bwe buvunaanyizibwa obw'omukyala bw'oteekeddwa okubeera nti okolera bbaawo insha Allah era nja kwongerayo obuvunaanyizibwa bw'omusajja naye bw'oteekeddwa okubeera nti okolera ku mukyalawo almahar kisooka kumuwa maali obuvunaanyizibwa bwe busooka nga tonnaba nakuteeka waka teekeddwa okubeera nti owa omukyala oyo amaali ge atuukaane n'okubeera nti mukyalawo naye ebbanga lyonaamala nga tomuwadde mahali ge wallahi buli woonaabeeranga naye ojja kubeera mu bwenzi buli woonaabeeranga naye ojja kubeera mu bwenzi Nabi sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti wa fi bid'i ahadukum sadaka wa fi bid'i ahadukum sadaka n'okwegatta ne mukyalawo sadaka ofunamu empeera basaba babuuza ya rasulallah kaifa ya rasulallah muntu abeera atya ne sadaka olw'okubeera nti abadde ne mukyalawe Nabi sallallahu alayhi wa sallama n'ababuuza mulaba mutya singa omusajja oyo agenze n'ayenda tafuna musango ati afuna omusango waba afuna omusango ng'agenze n'ayenda n'olwekyo nti waba agenze ku mukyala owa halaali afuna empeera n'olwekyo abeera ddi owa halaali ng'omaze kumuwa mahali gy'otanaba kuba mahale yo si mukyalawo era oli mu bwenzi era buli w'omwendako Allah subhanahu wa ta'ala akuwandikako omusango nabwe kityo kyolina okubeera nti okolera mukyalawo kubeera nti omuwa mahali mukyala ali awo afumbye emyaka 7 wallahi tomuwanga mahali lunaku omulimba tugenda lunaku omulimba ngenda kugenda y'abazadde bo mwaka ne guggwako n'afumbirwa ku bulimba abo n'omulimba omwaka ogwokubiri n'omulimba omwaka ogwokusatu naguno era omulimbye kuba mumanyi kuwoowa mu Ramadhan era tewamuwooye era agenda kufumbira ddaaka akufumbire futaali mugende musaale neidi musaale ate omusuubize ti omwaka guli nja kutwala nkubeere nga nkola ki nga nkuwoowa ya jamaat la khairi okuwoowa mukutyako ki kuwoowa kintu kyangu nnyo just kubeera nti mukanya naye
akusaba amahale ogamuwe omala ogamuwa olwafuuse mukyalawo. Bino bye mugamba simanyi sukaali, simanyi mutwalo gwa boda boda, simanyi biki, ebyo byonna bijja biva nnyuma. Naye ng'ekikulu ennyo kati oteekayo amahali olwafuuse wuwo. Kati ebyo sukaali niwo otamuwa mutwalo gwa boda boda n'otagumuwa, taata n'otamuwa mutwalo gwe, okyali mu bufumbo obutuufu. N'olwekyo nti baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tubeere nti tuwa abakyala amahali. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa atu nisaa sadukatihinna nihila, tubeere nga abakyala abo tubawa amahale gaabwe. Amahale ge baba basiimye g'oba omuwa, gambye mpe emitwalo 5 gimuwe, asobole okubeera nti afuuka mukyala wo owa halaali. Naye buli wanaagamba 5 ng'ogamba ate mingi, ate biki, ate tulindemu omwaka, ate biki, ojja kulaba nga mugenderera ove mu nsi nga towooye mukyalo oyo, tuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga muli mu misango myereere. N'olwekyo nti ekiraga omukyala nti gw'okumuwa amahali obuvunaanyizibwa bwo kubeera nti owa mukyalawo amahali. Obuvunaanyizibwa obwokubiri, omusajja bw'oteekeddwa okubeera nti okolera mukyalawo annafaka wassukuna. Annafaka wassukuna, kubeera nti omukyala oyo omulabirira mu mbeera ennungi, wassukuna n'okubeera nti omukyala oyo omufunirawo aw'okusula. Bakyala bangi nga bennyini be beesasulira akazigo kaasulamu. Obuvunaanyizibwa busuulawo dda, tokyamulabirira, tokyagula mmere. Annafaka mulimu okugula emmere, mulimu okumulabirira, okugula emmere, okumujjanjaba, alwadde omutwale mu ddwaliro, mulimu okumwambaza, buli kimu kyonna kitambulira awo. Wassukuna n'okubeera nti omufunirawo okusula, si kubeera nti mukyala wamusuulawo nezaale nti yeyeetetenkanya. Abasinga obungi bakubira bataata baabwe, haji salaamu aleikum waalaikum salaamu, anti omwezi gwaweddeko, ate ki anti renti bammanja kati emyezi 4. Naye ng'omukyala wamujja awaka. Lwekyo basajja mmwe temusuulawo buvunaanyizibwa bwammwe. Ojja kunyoomebwa nnyo, mukyala ajja kunyooma, n'abantu baabwe bakujooge lwakusuulawo buvunaanyizibwa obwo Allah bwe yakukwasa. Olwekyo okubalabirira mu kulya kwabwe kikwata ku ggwe, okubalabirira mu kwambala kwabwe kikwata ku ggwe omusajja, okulabirira mu kusula kwabwe gwe olina okubeera nti ofuna olina okubeera nti okusuza. Ayinza okubanga omukyala mugagga akusinga, kituufu akusinga, naye gwe okakatibwako okubeera nti ez'akameeza okalekawo. Bw'abanga akusinga ssente mumala kuteesaganya nti munnayo olwaleero kagaanye nti mbadde nkusaba nti emitwalo egy'ebiri gye mbadde ndeka gimpe oba gimpole, ddaani okubeera nti ofuluma bufulumi otambule. Hatta n'ekiro kireetera n'akanyi waakyo omukyala waakyo kimuleetera ebyokulya, n'ate gwe n'otambula butambuzi, omukyala omulese, abaana bali awo, tobawadde byakulya, omukyala mwennyini tomuwadde, n'abaana bo tokoze eki, tobawadde, olw'ensonga nti obuvunaanyizibwa wabusuulawo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba surati Bakara, wa ala almawludi lahum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Abo abakyala babazaalira abaana ne batandika okuyita taata Abdurrahmani, naye ng'omukyala gye yakuzaalamu omwana tomutwala nga kintu kikulu, tomulabirira. Allah atugambye nti wa ala almawludi lahum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. N'abo abakyala babazaalira abaana kiri ku ggwe omusajja okubeera nti obalabirira, rizquhunna okubafunira ekyokulya, wa kiswatuhunna n'okubeera nti obambaza. Mukyala waseeka n'ayambala nga kahijabu, n'ayambala ka mitwalo 2, konna kazzeemu ebituli, naye agenda ku muzikiti kusaala, nga seeka atya n'okulagayo omukyala oyo nti mukyala wange yayambadde kanzu masha Allah ya mitwalo 4, ya mitwalo 3, naye nga mukyala we tasobola kutambulako naye. Lwaki? Anti amuswaza. Naye Allah subhanahu wa ta'ala akugambye nti gwe taata w'abaana, gw'olabirira, gw'ovunaanyizibwa okubeera nti olabirira abaana abo, olabirira maama waabwe mu kumuliisa,
ne kumwambaza n'okumutwala mu ddwaliro. Bakyala kati baatuuka kweyiiya, tandika kutambula kwoleza abantu ngoye ku kyalo kuno. Naye waani waseeka gundi, waani wamuwali mugundi. Abawali mutuswale ya jamaatul khayr, tuswale tulabirire abakyala baffe mu ndabirire ekyasinga okubeera ennungamu. Bakyala batandika okutwegomba. Kyala baali beegomba baseeka naye ennaku zino tebakyatwegomba. Anti bamanyi mbufe tetulina buvunaanyizibwa. Ajja kusuulawo. Ogenze ne seeka gw'olabye agenda kusuulawo. Olwekyo tuddemu tubeere nti tulabirira bakyala baffe mu ndabirire ekasinga obulungi. Ababooda abakyala babakaaba, ali muno nga wabooda abakyala babakaaba. Tenga ababooda mu omusinga okukola ssente akeera ku makya nga talina ssente, naye wallahi oluvuga bw'ati atandikirawo okufuna ssente. Naye n'ezaawaka ne zikulema okuteekayo. Mitwalo ne gukulema okuteekayo. Naye ng'ate omukyalo oyo agenda kuzaayira abaana n'atuuka olunaku nga yayoleza abantu ngoye afune ekyokulya oba kubalimira, oba kubalerera abaana baabwe. N'asooza abaana ku kyalo, leeta nkukwatire omwana, leeta mukuumire, asobole okubeera nti afuna ekyokulya. Anti oli gy'agenda okukumira omwana ajja muwaayo nti zino za mwana za kulya, eno mmere ya mwana. Naye kwennyini okwakola ki? Kwaliira. Naye ng'omusajja gy'ali kulabirira abaana akedde kukola, ku makya yafunyedde emitwalo 2. Emitwalo 2 jako 15, Allah akuteeremu baraka. Jako omutwalo, Allah akuteeremu baraka. Olabirire maama w'abaana n'abaana bo. Olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala atugambye wa 'ala al-mawludi lahum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Abo abakyala ffe tulina okubalabirira, tubalabirire, tubambaze, tubaliise. Hakim bin Muawiya rumwagenda wa Rasul sallallahu alayhi wa sallama amubuuza, ya Rasulallah, ma haqqu zawji ala ahdina? Qala an tut'imuha idha ta'imta wa an taksuha idha iktasaita wa la tadribu alwajh wa la tuqabbih wa la tahjur illa fi bayti. Hakim bin Muawiya agenda wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam yola sahaba abuuza, ya Rasulallah, bikinze bye nina okubeera nti nkolera mukyala wange? Nabi sallallahu alayhi wa sallam yamugamba, an tut'imuha idha ta'imta, kubeera nti omuliisa nga bw'oyagala. N'otuuka n'ogamba Saala aweereza emmere, n'omugamba nti mpanga eya bulijjo, breakfast, n'akuwa akatogo k'amatooke, ateeseeko omuceere, ateeseeko obumonde, n'ateekako n'ekyennyanja. N'oli emitwalo eki, naye nga waka oleseeyo 2000 oba 600. Naye nga 600 ako oyagala aguleko sukaali, aguleko ekyokunywera ku caayi, thalitha aguleko emmere ate nga kuliko n'enva, ate naawe osangewo nga kuliko n'ez'ekyeggulo. Gwe breakfast olidde emitwalo 2, tebuba bwenkanya. N'ekyo ya Muawiya, Nabi sallallahu alayhi wa sallama agamba Muawiya n'amugamba nti an tut'imuha idha ta'imta, nga oyagala okulya woba oliisa mukyalawo, wa an taksuha idha iktasaita, era nga oyagala okwambala bw'oba oyambaza mukyalawo. Bw'obanga oyagala kwambala za bituli, kale n'omukyala muleke mu hijaabu ez'ebitulituli. Bw'oba oyagala kwambala za 3,000, kale n'omukyala muleke mu kaamacali. Naye bw'oyambala otya n'obeera wa bbeeyi, era nga buli omu akutunuulirako akulaba nti alhamdulillah, sajja ayambala bulungi, naye nga mukyalawo ayambala engoye nga tosobola nakumulagayo nti ono mukyala wange. Abamu batuuka nenakanya egamba nti ono mukozi wange. Tojja ne ku mulimu gye nkolera ki, era wajjayo atandika okulaga banne nti oyo mukozi wange. Mukyalawo gy'oyita mukozi wo olw'okubanga ayambadde bubi. Okwambala kwe, okulya kwe, okunywa kwe, obulamu bwe bwonna bw'ovunaanyizibwa ku bulamu bwe okubeera nti omutwala mu ddwaliro. Bw'ovunaanyizibwa ku kwambala kwe, bw'ovunaanyizibwa ku kulya kwe. N'olwekyo nti oteekeddwa okubeera nti annafaka wasukuna, bw'oteekeddwa okubeera nti ekwatako, okubeera nti obeera ne mukyalawo mu mbeera ekyasinga okubeera
ennungi. Ekyokusatu, omusajja byoteekeddwa okubeera nti okolera mukyala wo almuasharatu bilmaruf wa husnul khuluq, kubeera nti okolagana ne mukyala wo mukolagana ekyasinga okubanga ennungi. Kolagane ne mukyala wo munkolagana ekyasinga okubeera nti nnungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, asinga obulungi oyo asinga okubeera nga yeeyisa bulungi eri mukyala we. Nze nange Nabbi sallallahu alaihi wasallam nange neeyisa bulungi eri bakyala bange. Naye omukyala olwaleero omusajja n'atuuka awaka naye ng'alinga bapoliisi yatuuse mu maka ge. Tewali nkolagana wakati wo ne mukyala wo, tewali nkolagana wakati wo n'abaana bo. Naye bange enkolagana yaggwaawo, buli omu ali ku lulwe. Kati obufumbo obwo bunaanywera butya nga buli omu ali ku lulwe? Olwekyo tubeere n'enkolagana ennungi. Buvunaanyizibwa wo omusajja kubeera n'enkolagana ennungi wakati wo ne mukyala wo. Ekirala, sawa 12 ndekeraawo. Ekirala, haqqul mabit wal muashara, nti eno obuvunaanyizibwa buno abasajja abasinga nabo babuleka. Haqqul mabit wal muashara, kubeera nti omukyala osula naye. Tugamba okusula naye sikugamba nti oleete ekitanda kirala oteeke wano n'ekirala oteeke wali, anti wazimba ennyumba nnene ejjamu ebitanda 2. Omukyala oteekeddwa kusula naye ku kitanda kyekimu. Ate w'osula naye ku kitanda kyekimu oteekeddwa okubeera nti otuukiriza emikolo egy'ekifumbo, si kubeera awo nti ffe anti nze nsaala nnyo ekiro. Kusaalasaala naye oteeteekeddwa okubeera nti otuukiriza obuvunaanyizibwa obwaleeta omukyala awakaawo. Abamu la yaubu fi baitihi illa fi saati mutaakhira min al-layl. Abamu abavubuka abali wano emipiira gyonoonye nnyo obufumbo bwaffe. Tubeera Man U, Arsenal, Manchester, simanyi Man City, tuli ku champion, tuli ku Premier League. Premier League bavayo saawa 8 naye nga bafumbo. Golowooza omuwala gye waakawasa tandika okudda saawa 7. Ate abavubuka mbabuulira nti kayita owasa, bw'owasa bw'oti eriyo ebintu by'olina okubeera nti obyesalako. Owasizza nti aye tosangibwa mu firimu. Ebyo bikolebwa bano abaana abavubuka. Naye kati gwe oli muvubuka, oli mufumbo, ate bakusange ng'oli mu firimu. Oli mufumbo ate bakusange oli mu kibanda kya mipiira. Tekiwa na kitiibwa, tekiweesa na kitiibwa. N'olwekyo nti kyonoonya obufumbo bwaffe. Owasizza omwana w'obuwala, omulese mwana akyali muto, omulese mu nju gwogenze mu mupiira. Anti olwaleero gwaleero mukambwe nti Messi agenda kuzanya nani? Ne Ronaldo. Guno sisobola gusubwa. Naye gwasaawa meka? Kutandika saawa 5. Kati saawa 5 oteeka waawo saawa 2 ate mu maaso. Amakulu nti ogenda kukoma waawo akasaawa 8. Saawa 8. Wokomawo saawa 8 fayadkhulu bila salaam wala kalaam. Noyingira mu nju nga totola na salaamu. Tewali kwogera okoye. Noli yeekowedde. Wartami ala firashihi kaljifa. Vubuka agenda okukomawo yartami ala firashihi kaljifa. Abeeranga mulambo. Agwa ku kitanda yenna awo nyini atandika kufuluutirawo. Naye nga yakwekuumira wakamuwasa myezi 2, 1 mwezi, 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 1 mw
noba ng'omumazeeko emirembe era ojja kwesanga wosanga ng'omukyala talimu busiraamu ojja musanga ng'agenze wa naiba abeere nti amumalako ennyonta. Ekyo abakyala baffe tuteekeddwa okubeera nga tubeera nabo mu mbeera ey'ekifumbo. Ekyafaayo kya Salman Farisi oyo sahaba, kyafaayo kino yigamu ky'oyigamu, fazaali ogende n'ekyo kyokka. Salman Farisi yagenda Abi Darda, yakyalako owa mukwano gwe ayitibwa Abi Darda. Abi Darda naye yali sahaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam akha bainahuma tekambaraka yakola atya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akha Abi Darda yabasuula baluganda, shukura ya mubaraka, yabafuula baluganda aye ng'oleti baba yetu n'amuzaala none baba yetu n'amuzaala aye basala omukago baba baluganda. Salman agenda wa Abi Darda fa iza bi Abi Darda mubtazila, asanga mukyala wa Abi Darda wa hiya mubtazila gayina afaanana bubi. Naye Abi Darda musajja wa ssente naye ng'afaanana bubi, mukyala we afaanana bubi. Salman n'amubuuza ma sha'niki, mukyala gwe la hajata fi dunya yakumu layla wa yasumu nahara, abeera mu kusiiba misana gyonna ate ekiro kyonna aba mukola ki, abeera mu kusaala. Namuno mulimu abasajja nga ye abeera mu tahajjudi, saala tahajjudi zo naye ne hakki eri olina okubeera nti otuukiriza hakki eyaleetesa omwana muwala najja mu makaago. Bw'otaagituukirize eyo tahajjudi yo gireke, toddayo kugisaala ebbanga ly'omala nga totuukiriza hukuku za mukyala. N'olwekyo nti Abi Darda yali taliiwo. Salman Farisi agenda aba akyali awo, Abi Darda najja farahiban bihi, n'amwaniriza n'ayaniriza Abi Darda, yayaniriza Salman Farisi we yamusanga mu makaage. Ne baleeta emmere, Abi Darda n'agamba nze sijja kulya. Salman yamugamba wallahi lataftiranna, oyagala toyagala oteeka okukola ki, okulya, kuba tekyali kisiibo nga kyetugenda mu enkya oba okwosa enkya. Yamugamba lataftiranna, oteeka okukola ki, okusiibuluka. Ne balya emmere ey'ekyemisana ne bamala okulya. Salman Farisi ono n'asula era nga kyayagala ayagala kugattaganya wakati w'obufumbo, kuba omukyala yayogera ebigambo bingi naye nga kyanenya Abi Darda. Obuvunaanyizibwa buno atuukiriza okuteekawo ssente ez'akameza aziteekawo, naye obuvunaanyizibwa buno obw'ekiro Abi Darda tabutuukiriza. Salman Farisi n'asula, bw'amala okusula fa arada Abi Darda, Abi Darda n'ayagala wabeere nti akola ki, azuukuka ekiraale ng'enkola ye ey'okubeera nti agenda asaale. Famana'ahu, Salman Farisi n'amugaana okubeera nti agenda okukola ki, okusaala. N'amugamba ebigambo bino, inna lijasadika alayka haqqu wa lirabbika alayka haqqu wa li ahlika alayka haqqu sum waftur waati ahlika waatu kullu dhu hakka haqqahu. Yamugamba nti toyina kusaala, tojja kusaala. Lirabbika alayka haqqu wa lijasadika alayka haqqu wa li ahlika alayka haqqu. Mukyala we alina byakubanja, teeka okubituukiriza. Ne Allah alina byakubanja, nabyo bituukirize. N'omutima gugwina gwe byagala, nabyo bituukirize. Fa'atu kullu dhu hakka haqqahu, buli omu muwe obuvunaanyizibwa bwe. Buli omu mutuuseeko kyakwagazaako beere nga okola ki, okituukiriza. Abi Darda teyaddamu kusaala. Ebyali eyo tebyatunyumizibwa mu hadithi, okujjako nga Sekambaraka ye yabimanyi, yajja bitubuulira. Kakati Abi Darda bw'amaliriza ebibaddeyo eyo, Salman Farisi n'amugamba n'olwekyo oba oyagala kale
genda osaale nga bw'omaze awo kati genda okole ki genda osaale fakama fatawalla Abi Darda n'ayimira n'ayimuka n'agenda n'afuna wuzu oba n'anaaba omubiri n'afuna wuzu n'agenda n'asaala bwe yalaba nabbi sallallahu alayhi wasallama n'amunyumiza ti Abi Darda ono manya Salman Farisi ono ansobedde yasuze wange aŋŋamba bino nabadde njagala kusaala n'aŋŋaana okusaala nabbi sallallahu alayhi wasallama n'amugamba nti sadaka Salman Farisi sadaka Salman Farisi Salman Farisi ayogedde mazima nabwe kityo nti olwaleero kye tulina okubeera nti tukola kye twaddukamu edda kyakubeera nti omukyala wo obeera nayo mu mbeera z'ekifumbo gwe olwaleero niwo n'amulekera ebyokulya bitya naye nga embeera eyo etatambula bulungi omukyala tajja kubeera nti awulira emirembe n'olwekyo eyo tuteekeddwa okubeera nti tugiteeka mu nkola endala eddirira esembayo taalimuha umuru diiniha gwe omusajja gwokakatibwako okuyigiriza omukyala eddiini ye ayige okusaala ayige baina alhalaali walharamu ayige Qur'ani ayige yasalina eyo naye gwe olwaleero ojja n'osoma darasa zigenda kutambula mu Ramadhaani naye omukyala omuleseeyo tomufunidde musomesa abamu mutyo okubafunira abasomesa abaseeka abo nze mbatya anti buli agenda okusomesa ate omukyala we gyaddako baseeka nammwe mutubeeremu oli akwesize akuwadde mukyala wo musomese ate lwaki omutwala n'omufuula mukyala wo abasajja batya n'okutwala abaana abakyala baabwe okubeera nti babafunira abasomesa olwaleero ne watwala omuvubuka mutototo bwati amaze atanayiwa ne Bugembe n'amutwala nti nsomesezaako mukyala wange era ogenda okwesanga nga omuvubuka oyo naye ayenze ku mukyala oli naye nga okumusomesa eddiini kyagwa tteeka gwe oteekeddwa okubeera nti otegeera mukyala wange asomye etya eddiini oba omuleetera shekati munne muleetere shekati obanga otidde omuvubuka okubeera nti amusomesa naye nga almuhimmu eba kyetaagisa abeere nti asoma eddiini ye ekirala algiratu alaiha okumukwatirwa ebbuba bakyala tebaagala ku basajja babbuba naye nga ate omusajja wenna oteekeddwa okubeera nebbuba eri mukyalawo era kyekiraga nti omukyala omwagala ebbanga lyomala nga towubira mukyalawo kiraga nti omukyala tokola ki tomwagala abakyala nammwe mutuleke tubeere nga tubawubira wemba nkuwubira kiraga nti nkwagala naye buli woolaba omusajja nga takuwubira tegeera nti oli mu kifo kikyamu era kitegeera nti omusajja oyo takola ki takwagala wanaaba akwagala ajja kubeera nti akuwubira ekyewuunyisa nga n'ensolo esobola okuwubira mukyala waayo naye neweewuunya omusajja Allah gyewa amagezi ng'akugamba nti nze niwe nsanga omukyala ng'ali wali n'omusajja nze ekyo tekindya ye n'agamba tekimulya era amuyitako n'atambula n'agenda n'enkya n'agenda mukyalawo lwaki omulekana kale yadde bali kunyumya naye ali awo n'abasajja si bannyina si bakojjaabe oba si taata we naye ali awo ali kunyumya n'abavubuka banyumya kino banyumya kiri banyumya mupiira banyumya ki era n'omuyitako gwe n'otafunamu nkenyera yonna n'ekyo tuyige okuwubira bakyala baffe nammwe abakyala musajja wabanga akuwubidde si kulaga nti takwagala ate awo aba akwagala nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallama atunyumiza ku sahaba yali asinga ebbuba baali bamuyita Saadi oyo lumu agamba nti nze bwensanga omukyala ng'ali omusajja yenna ng'ayina mukyala wange musajja oyo mutemako ensingo baswaba ne beewuunya nnyo nabbi n'abagamba nti ataajabina an girati Saadi ana agyaru minhu wallahu agyaru minni mukyewuunya bbuba lya Saadi ate nze musinga ebbuba
ate nange Allah subhanahu wa ta'ala yansinga ebbuba. Nolwekyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tuyige okuwubira bakyala baffe. Umar owulire mukyala omuwubire, oba tomuwubire kidamulaga nti tomwenda. Kyalo ono womusanganga ng'ali mu mbeera mbi, ng'ali mu mbeera oba mbeera n'otamugambako mutuufu naye ategeera nti tokola ki, tomwagala. Nolwekyo tuyige okubeera nti tuwubira bakyala baffe. Ekisembayo, omusajja kyotalina kubeera nti tolina okubeera nti okolera mukyalawo. Kino kitukwata ku ffeffe embyo, omukyala n'omwami. Adamu ifsha'u sirri, obutafuluma byama byaffe. Lwaki twabadde naawe ate ekigambo ate n'okisanga mu station eri n'otandika okunyumya ku mukyalawo nga waatamalaako mukyalawo gye walonda nga tusoose eri husnul ikhtiyari, gye tusookedde nti wamulonda nga gy'osinze okwagala, ate n'otandika okugenda wali mu station okubeera nti omunyumyako nga waatamalaako. Tuyige okubeera nti tukuuma ebyama wakati waffe. Naffe abasajja tukuuma ebyama. Si kyavunaanyizibwa okutuuka okutandika okwogera ku mukyalawo gy'atali eri gy'okolera, tandika okubeera nti omwogerako. Byonna ebyabadde mu kisenge obisanga nga mu mikwano gyo gyonna gibimanyi. Batandika okutunulira omukyala nga tebakyamulabawo, anti gwe omuswazaswaza edda. Nolwekyo tukuume obufumbo bwaffe. Obufumbo obwo tunaaba tubukuumye, tunaaba tukuumye ekintu ekisinga okubeera ng'ekyebbeeyi. Naye tunaaba tubwonoonye, tujja kubeera nti twonoonye mu kitama. Mu kitama eno tosobola kubeera nti eyala ebbanga byomala nga tewali mufumbo. Naye mu kitama eno ewera ebbanga byomala nga obufumbo bwe buli. Obufumbo tebusobola kubeera nti bubeerawo nga buli omu tamanyi hukuukuze, tamanyi biki ebimuvunaanyizibwa ku kubeera nti akola. Mukyala tosobola kubeera nti obufumbo bunywera nga tomanyi by'osobola kubeera nti okolera bbaawo. N'omusajja tosobola kubeera nti obufumbo bunywera ebbanga lyomala nga tosobola kubeera nti okola ki, otegeera ekikwatako ebyo by'oteekeddwa okubeera nti okolera mukyalawo. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.